gwe Winnie wa mami Nick ejja kupasukira ku stage Winnie wa mami nga yefuukula naye lumusikati ejja kupasukira ku stage Winnie gwe gira weechamuka Winnie wa mami nga yefuukula ne yeechamuka alinga ekisanyi yenyogontola Nick ejja kutukira ku stage Winnie wa mami ngozina sampino gwe gira ocha sampino linga bane Winnie wa mami alinga ekisanyi ate Winnie lumoja kwa ku stage ogwe botako mebyo byako nyogontola okopa shiba Queen kama era Winnie wa mami na ulidembu gwe shiba dako mukwano tewefera ebyo byozina sampino Winnie of the two Nick abweta kutukira ku stage ojja kuva ku stage ogwe omwana yenyogontola stage ekomye tategerati ekomye ayimba amaso gamuli mbasajja you will fall down Winnie ojja kugwa nze nakulabye ku champanya stage eze misumali gibate ginwedde nayo okugulu no wegayula okopa byasiba ojja kukutama wansi omusumali gukufumite gwagira okopa Queen kama shiba agenda okuyimba agemisumali bagikubye dana enyondo shiba ina timu ye esoka ku stage kona misumali Winnie omusumali Winnie wa mami omusumali gujja kufumikira ku stage ngokunama akunama mina byemwesitamye ebyo bunonyenya akabina bwoti ojagwa kuneire ensongovu ambulance ejja kujjawo gwegiro sampino linga bu sampino tosobola kuyimba ko nga tewenyogontodde namulabye naye Winnie wa mami n'empale z'obutimba nazo tuzikoye zoyambala let me tell you my sister fashion yo empale y'obutimba oboyi sampewo the girl loves butimba mpalezi wisanga malaya izina yo yachi malaya era tuvulabanga lero yagala no musajja wiki 2 no yagala oli wiki 3 no yagala oli enkomerero ng'ofuuse ekisasalala nga buli omu yakumalaba goloza bakuwana kumbe no bakunyumyako oyo namumala oyo tawooma oyo do you want to be like that at a young age ababa because be mulaba mabala abeyambudde they are depressed they don't want to tell you they are depressed begalira mu nyumba ne bakaba ngazadde abaana naye ngalaba obwerere bwe buli ku internet they cry nze nano omuntu gwe nali mmanyi nga mumanyidde ddala nga serebu naye nga akaaba abaana bali babimulaga 20 years from now eno internet je muliko ojja kutuula ngo ina family naye nga byewakola bikuddira videos okweyambula videos okwemula it will catch up with you wano munonya following munonya baba wana omanya bana yuga mwagala nnyo bawana even when you have nothing sensible you are saying wono bano ina chamagezi kyokulaba kuwana because they are also depressed actually. Yes, wano bakuwana social media fetuliwo kuwana oba okola ensobi oba tukola ensobi we don't need to know gwe weyambule gwamanyi ebibiyamba gwe ne family yo fetu sibi tugenda nabigenda social media egenda nabigenda wano uba uvuma oba okola they will still support you but deep inside you know you are making a mistake okola ensobi nze nabakwano bangana ku TikTok bekubira seminga ekyo twandi kikoze namaliriza nga abikoze ogwange kuba gwedde Jisikola mtisaka tesiri ukubulira abantu naye kubulira out of experience maze banga dene ku internet one era nze tuli abantu ne manyona ajja kugwera wa muyina camera excitement banaki buli wotuna mu camera no be excited mukakane social media tayina jeraga camera zikyaliwo abamu kufetu badde namanya ever since we are born I have been a celebrity ever since I was born but I have remained simple umanyi lwaki nalwali nsinejja because I'm loved insenjagala ekyo sura chinzi jako kubanga olwembeera zange ntumba subira ti Junior era gwe Junior oyina kubeera mu state house oyina kubanga okola mu office that's not me bwegenda okole gyoyagala igwe Junior ebyo bya social media byolimu tebiri mu makulu genda okole kino gwe genda okikole tomanyira bannange mundeke let me live my life ate oba otegedde lwaki gwe tokikola nze Junior singandi mugagganyo iye ate oba otegedde gwe lwaki togaggawala Junior ensi ejja kukuba teyina weegenda kunkubira kwata obwavu bwonna ennyoko mutuule wammwe mwebuulirire toddamu kummanyira mbuke tulinde ensi eno ekyuka nyoko bwe yaffe enzeko nga teyakyuka enakyukira ku nze saagala kummanyira mukimanyi saagalira ddala kummanyira nakumbuulirira ebyo ebyensi okukyuka tuuza maama wo gwoba obigamba fano tetwagala kumanya eyasuze enjala eyalidde we don't want to know that's your problems those are your problems people mulekerawo okwe exporting ebizibu byemmwe nze bizibu bye nnina birala
ebyange byakubeera nga sina million 5. If I wake up every day I don't have 5 million nkaba, like I cry. Kati gononya 15 muri ku data wakwewola simanya wewole simanya kwikironi kwasa kubanja uli wano sinike ebinyo please mutuleke. So me when I look at those girls abo baliana bona bano obuvubuka nobwa kale wabanga okali omuntu bane yagala kubavubuka amabayina ku magezi ne aliana botumye obuvubuka bwa yagala okaba n'amazika. She needs guidance. Kati mbumbu nze namukyawa aliana ya jani wange nafumba woko ba like 2 weeks ayagala nnyo sex sibisobola oluvawo oyo talina maanyi ga kisajja. Your lack of parental guidance cannot be my emergency. Some of you girls, you lack a parental guidance. Goloza buli wala bomusajja mulina ba mu buliri. This time to look for money. Nena umwala nakuwalampa yuyo style zakola sizitegeera like sizisobola. Nemugamba aliana za style zo sijja zisobola like we separated in peace. Era simina ako buzibu yonna gy'abali n'abalala bamukwatemu nze nalyako ebyange. I ate my part, let others start from there. Nemugamba aliana I want to marry you. Nesooka okendeeza ekyalo ali mu mami my mom simanya yenna amaalo gamulinga amaalo akoze ebyala. That's not me. I'm far better than that. Nzo manya ekiŋŋaanyo wasa manyi kyenjagala. I know what I want. Nzo omwana gwenjagala mba mumanyi. Era mujja wano ne munneetega era jjonya bali no mu box yange. Stop sending me your nodes people. It's enough. Girls mulekerawo okunsindikira nodes zammwe. I will not love you. Period. Omala budde era mbiraba ne mbiyitako. Like omala budde. Nammwe abankubira. Nonkubira ekiro amudisi nkujjako bujja. Nze sina budde bwa kunnyonnyola. When you call me tuukira ku nsonga. Kasitazi otandika okuneemolera nkujjako bujja teze mbulookinga. Nze I block. Era abakimanyi mukimanyi siyina budde. Hello? Hey, ono Junior obadde okubiddaana ekisiraani. Hello? Njogerako ne Junior obadde oyagala kwogera naani? Yeah. Nze siyina budde obwo. Maama enkuba ekedde amangu ago. Nze nayagala ddaawo abakazi bankunamidde tewakyali kipya. Ffe baatukunamira akunamira dda. Because the days when I dating Donzera, I was young. Yes. I was young those days. Kati ze mukwano bankunamira akunamira dda. Byoyagala okundaga babimpa wadda. Kati noonya mukazi ategedde ensi. Mukazi woddayo wakana akusanyukira. Mukazi atakubuuza ovaawa. Babatadde waka mwefudde basitulite gadi. Nuunya ku bbaawo olinga awunya ku mbwa. Weefudde embwa sinefa dog. Bajja kubakyawamu. Muyina enkyaca okutudde amasuuka g'omusajja. Muli awo Junior saaka my breast ebbeere lyagwa nsaakingewa. Ate mwe abakazi abalina amabeere nga gaagwa. Mugende washira price abawo obuleega. Naye omuntu okimanyidde ddala ebbeere lyagwa toyambala kaleega wenda olinga eyeetisse endege. 2 barrels. Otambula zikubagana bweziti. Olinga perendi ya mubob. Nomukazi ebbeere lyagwa ekikwambazisa obusikati buno obusalamu mwino bu-t-shirt obusalamu. Bulekera abawala abato maama wange. Naye omukazi ebbeere likugudde olinga perendi ya mubob olinga eyeetisse endege mu kifuba ekikwambazisa obutissaati kyeki. Yambala gomesi oteekemu ekikooyi. Yes. Yes. Naye omukazi oyina enkovu ku magulu. Wakula ozannya gogole ewammwe. Amazzi g'obuwunga gaakota mwali anya akawunga ka muwogo. Ekikwambaza mini kyeki. Okutulaga enkovu zo. Kale mukwasa obusungu. Bikwasa obusungu. Wakula ozannya gogolo. Mukulidde mu byesuubo by'ebyalo. Okuzowugira mu bidiba. Wenna obuyamba bwakuluma amagulu. Ensonzi yakuluma akabina. Oyambadde guest ring. Nengo chimanyidde ddala ensonzi yakuluma ng'oli mu kyalo. Embuzi yakutomera. Oyina amabere g'embuzi mu mugongo. Mb'oyambadde baakasyo.
abakazi mweddeko by the way, it's not fancy one, it's not funny by the way, it's so disturbing. Leka abaana balina emibiri be baba bambala ebyo weetunuulira omanyi obuzibu bwo wavaavaamu dda amannya olinga nze bw'oseka wenna layini neerabika wavaamu dda amannya you are like me, you are toothless. Nze Junior kati wemba nseka mmanya koyinza oseka amannya ne gavaamu nze sikyaseka nti osekako katono nze kati wenseka amannya gayinza okuwangukamu ne gagwa wali. That's why abaana bamulaba Junior sikyaseka nseka neku the tooth are out goza lwaki nwaddu isiyeka nabasawo bangamba Junior yali abintu nga tebikaluba amannya ojja gamiriramu manafu naye toyina amannya mu kamwa gwayagala okuwuuta ebigere olya molokoni. Nze ndya salad zikati mmere ina kubanga bumonde nze sirya mberenge naye nina gwe nabadde ntwalako mu motoka mbwaliremu emberenge muyange mulire emberenge munakuku naye abaavu mumanyira nkututeko olya bikajjo mu motoka yange n'abaavu mumanyira omuntu n'akutwalako muyimirirawo ngule ebikajjo mu motoka yange mulire ebikajjo gwo abaavu mweddeko. Emmotoka ennaku zino ze tuvuga za kompyuta obwatula ebikajjo n'emberenge erowooza batutomedde neetekamu emergency breaks sikyabatwala. Bw'oba tolya chocolate kefu sitotula motoka yange nemwebuuza n'ebibuuzi Junior n'emmotoka wagigula mmeka nkugambe naawe ogule nkugamba ogule mu famire yammwe wali wagina we baba bakututteko noonyayo ku mboozi gy'onyumya ebyemmotoka wagigula mmeka biveemu Junior n'emmotoka enwa nnyo mu famire yammwe ani agina wategerera kuki nti enwa just baavu kwetumiikiriza bwe nagenda ogigula nali simanyi nti enwa mafuta enwa nkali wadde emmotoka enwa enkali era enwa mafuta Junior y'emmotoka enwa nnyo gy'ovuga n'omubuuza wagigula ddi. The fool doesn't know. That idiot doesn't know anything, but they pretend to know. Uganda abantu tebalina tebamanyi n'ebeefuula abamanyi. Ate mwe abawala abasula myala nansana bwayise eyo myala eyo bw'ofuna akutwalako akome ku kkubo. Have the moral authority ogamba omusajja nkomya wano eri wansi tojja kusobolayo nenokkiriza emmotoka ya munno talina ne wakiwukira musula myala mulinga abasula mulinga ebiyumba by'enkoko. Abaala banaku tobambuulira naawe baaliyana type munsula Kosovo simanya makindi eyo twalayo baboda Yes, papa yafudde bannange kitalo nnyo. Papa abadde kujja wa Shira Price. So Shira Price tukusaasidde nnyo olw'okufiirwa kojjaawo. Abanaagenda era omwo okuziika taxi weeziri. Enkya bayita Jjinja Yiganga mitwalo 2 taxi weeziri amabugo mugansindikire. Abalina amabugo ga papa mugansindikire tulabe nti Shira Price afuna kyanwa. Yankubiddeko Shira Price nangamba Junior ne mugamba Shira Price kikinga okaaba my sister nfiiriddwa kojja wange my uncle. Nengamba nti what? So Papa Francis abadde kojja wa Shira Price wano keji nabaddeyo ku champanya festival. Big up Bruno K, big up Crystal Panda bakoze ekintu kyabadde kyamaanyi nnyo bambi abantu bazze ne babawagira Bruno K ne Crystal Panda nabaddeyo ku champanya ebuloba nene bazabayimbi mwe nabambi abazze ne muyimba ku champanya. Yes Bruno K bambi yakikubye ne Crystal Panda. Vinka yaliyo Kingisa yaliyo waliwo kanakaana kano abantu bakaagala by the way nabadde sikimanyi. There's this boy, this idiot. Yani oyo omwana kavubuka kali awo bakayitani this fool. I'm not getting that fool. Kavubuka acidic vocals abamita acidic vocals. Acidic vocals abantu bakwagala. I didn't know acidic vocals ye yasinga bakazi baagala akaana ako. You guys, I was overwhelmed when the boy stopped on stage.
abantu katono bakabukire bamita acidic vocals na listen omwana abantu bamwagala naye teri kulinda kulala njagala minding a business aine chimba it sounds like that nabadde sikimanyi I don't know chimba bachita batya mbona ye teri kulinda kulala it is okay byonna byokola bikole it is okay the boy has that song it was the best akoka it's okay obaba kazi obaba nange bana the women were up in arms acidic vocals I didn't know that oyina amanyi ku ground omwana yajja nakaka it is okay byonna byokola bikole it is okay ababaka bentu mabavume the song was massive no to me she had that acidic vocals had the best performance abakazi babukira omwana like bayimba oluyimba oduma lako is okay omwana yakubya akayimba ako ku champanya acidic vocals wherever you are you had the best show just get it from me ku champanya gwe wasinze okubera the best performance nzolo oluyimba nali sirumanyi it is okay omwana yatuka ku stage abakazi bali bagala kabukira acidic vocals bakufunira abakumi women are going to rape you ate wegende zabayimbi bagenda kuloga it is okay buli kimuche so big up champanya big up Bruno K big up Crystal Panda ekyo kyama kyali kyamani Bruno K nakulabye ovuddeyo ng'ogamba nti ba blogger ne ba YouTuber tebakwagaliza sister Bruno my sister Bruno K tugende mpola let us go slowly leero mbadde naye Bruno K yagambye nti ba YouTuber mbwera ne ba blogger mbubawala na champanya sister Bruno nkwegayiridde my elder sister Bruno tugende mpola Bruno ebintu bino tobiteeka mu feeling mukwano let people talk Bruno nkugambye I have told you please don't mind us Bruno leka abantu boogere ekintu mwakikuba you had the turn up Bruno people came because of you I was there because of you sister Bruno navauna sawa mukaga nze sister Bruno chimanyi sibera mu bivulukiro but I was there because of you sister neno vayo no gamambu mbuba blogger ne ba YouTuber mbu tuwalana champanya Luiri sisita katule wange mama kubanga nagambye kasuku mbuno MC alita kuyisaawo yes nze Bruno amani nagamba kasuku ne mugamba nti Bruno K yayomba nga MC ayogera ku Crystal Panda which is true sachi ogera mu bubi sisita Bruno sachi ogera mu bubi nagamba kasuku nti bambi Bruno K yanyiga because MC yali ayogera Crystal Panda yeka era namugamba akyuse mpa ekivulu kyali kyabwe babiri era lero mbadde ne kasuku ne muga kasuku wamake nayogera kituufu kyekirati era ne kasuku kyayogedde ne mama abantu ne batwetika Junior ne kasuku temwagale Bruno K naye nga bannange ize yali ne ku kivulu nentula mu mpewo because of sister era sister Bruno K lero musanze ne mugabira sister gamba kuba wagizibo nze I'm not competing with champagne by the way era nze champagne okuba wompulira bulungi nze Junior nga njagaliza nogera okuli sister Junior yatayagaliza ba mu industry wene yokwasama bandogeseza abantu n'abamu ne bankyawa era lero kasuku abadda ngamba Junior Lady Pazon yamugambye tuzewo boys dormitory I have no problem by the way nze sina buzibu na boys dormitory kuddawo era nze Shalom ne Frank atambi sina inako buzibu nabasonyiwa nemba vako like I have no problem with Shalom I have no problem what happened I think we should now start afresh nze sina buzibu n'abantu like nze chanuma bwe nafuna accident tebajja kunda but ebyo byagwa nze Junior ekyempalanya is my good heart kwanga njagaliza nnyo abantu mbabeererawo ne munene malanga nze mubi like it all ends when I'm the one who is bad so bambi I have no problem let it come back boys don't nzate beddawo nga nzija like nga tuddamu buto naye kulune sente nzazikwata boys don't okudda I'm the one who will bid with the money Lulienga bana ya sente n'ebigambo bye byatwawula
today nze akwata sente kasita mumpogwa treasury yes nze mumpogwa treasury sente nzikwati today mbuto tukuba oluseke mama nebyo oluseke nabyo mbadde nabivaamu so bambi I have no problem with them. Junior watumbe embwayo Shalom. No, my dog is named Shalom. Si Shalom. It's Shalom. S-H-U-M-U. Shalom. Embwayo yange bagita. Yene Junior yatuma embwayo linya lya mune embwayo yange bagita S-H-A-M-U-L-U. Shalom. It's a French name meaning peace. Junior trage ku embwayo eri camera allergic. Abe bisolo bajja kunkwata munange embwa tebakyazitunza mu camera like that aba animal rights bakwata nali sikimanyi Chumi Winnie wa mami muwe kupatwa tukoye empale z'obutimba you share with Chumi so MC Chumi ekito kikutte n'amaanyi big up my sister MC Chumi alina oluyimba lw'olupya lwakubye Chumi bazewo ne Spice Diana MC Chumi ndoza abe bigambo mutegedde wawe mukoma abantu bali mu stanti zaabwe nze ndaba MC Chumi ne Spice yali stanti kali kabadi olw'abantu ne musabuke ebigambo era Spice goba Chumi isi mukwano mukakade music atambulira ku bubadi iye music we yatuka bubadi ngatu waswala ngatu abamuka n'ebigambo abamu ne mukubira ne Spice amasimu abana bamuli babi Spice ekyo kichumi kigobe bali mu bubadi bwabwe Spice afunamo ne Chumi afunamo kati mulekerawo okusala ebigambo n'okuyingira mu ntaluze mutamanyi mujja kuswala era Spice yakwata amanya gonna agamukubira n'agawa Chumi ne Chumi n'akwata abamukwira n'abawa Spice tunwemu olwekyo temuggwa nze munange sicha alwanira abantu kastegedde kibalwanya industry ene ejjudde obubadi abazanya bu stand yes siza bafana yavudde n'aba chameleon mbwalekerawo okuyimbira mu bubala bwa rais gwe siza bafana wakazimba amabala ameka kyekibuuzo siza bafana va chameleon Chameleon muleka akole byayagala. It's his right. Abane gonna let people live their lives. Papa yafudde. Byo yagala ugambo omuntu abikole byekolere. Let Chameleon be. The man has gone through a lot. Obe balali yingira kiro. Oba Chameleon balali yingira misana. Leave the man to be. Abasawo bo ayina bye bamugamba. Tudde abasawo bakugamba. Tugenda wangala myaka 3. Papa abadde manyi nti agenda kufa bamugamba. Nti banga liwedde tudde abasawo bakubuulira nti kansa goyina kati let people be muleka abantu beyagale nzo okulaba omuntu nga gwe guno mwaka gwo gusembayo nzo okulaba omuntu nga ayina ebirwadde bye bimuluma so muleke people to do what they wanna it's their right nze sikyaddawo okujajinga abantu why they are doing things omuntu obeera nengo abasawo bamugamba nti ogujja togumalaako so muleka abantu beyagale like let people be so the sina buzibu na Chameleon big up Rasta Chameleon yajasigala nga legend mu music industry tosobola kimujjako Chameleon yajasigala nga w'amaanyi bakita Max laws of hierarchy abantu batukekira nga tebakyakolerera amanya erinnya yalifuna nga ne bwakola kyerinnya terimuvaako bakita actualization ate era temwasoma munsi waliwo omuntu watuka nga takyasobya ngensi yamwagalanga bwali mu luzungu bakita self actualization temwasobya temubimanyi Chameleon is blessed Chameleon ne bwakola kite bali mukyawa because bakimanyi yeye Chameleon tali fake is not fake kyali iyo bulamu bwe butowe buli kati mwagali mukyawe you are fake mudde ne mu pretendinga mumwagala Chameleon tokyanonya abantu kumwagala he has seen it all
kati gwe siza bafana ekibuzo kiri nti ani akwagala. Yes, naliza ne story ya ono muganda wa Bobi Wine. Yani oyo Bobi Wine's brother. Yani ono muganda Bobi Wine yagwa Eddy Yawe. Eddy Yawe chikwogeza wagwa. Oli enugu ku Bobi Wine. Eddy Yawe, you are jealous of your brother. Chogere. Tuina baganda bafenga batuina ke nugu. Yes, Eddy Yawe oli enugu ku Bobi Wine is simple. Wabade tovuma ba foot soldiers. Wabade ovuma Bobi Wine. Because you are jealous of Bobi Wine. I don't know baganda bafa bakuru mukomye that importance. Kwa muganda wo mutako singeri nya akusinge sente no muwalana Eddy Yawe cheche kusumbuwa. Bobi Wine is bigger than you na yato musingo obukuru. Echo kusumbuwa nya Buganda. Ba foot soldier of maboli. Eddy Yawe bana ndako makako. Tana kuyitako binge bintu bi. That's the only problem I have with people. Omuntu wabera relative wo ayagala akutegerere, ayagala akubulire byo inokola not siwe bikola. Let people be. Eddy Yawe kubera ntoli muganda wa Bobi Wine tekitegezo omudeko mu manyire. Echo siwe kikola. Oluganda lubako erukoma. Ennaku zina abantu oluganda erukoma kamanyiro ke bateekawo. Omudaje nakumanyira mu kubana muganda. Najja nakumanyira kwako inako oluganda. Stop that nonsense. Eddy Yawe, stop that nonsense. Bobi Wine takwogera ko gwa mwogerako. Mulekere bafutu sojabe oba basiru oba tebategeera bino sibya family yamma. These are not family matters. This is politics. Mpa oli muganda we mbu big brother gwa mugulira cyane. Mukomyolo olugezigezi bayiza we. Byo kumanyira abantu. Omuntu wakula abakuze. Bobi Wine takwetaaga. Eddy Yawe wagwa. Chikirize nti nagwa oli mutowo na yakusinga mu society. Ensi ekuwacho oli. It's the world to give us who we are. Family si yetu wabye bitubeera. Uzogwa mu family bavu nenga tebalina mu minister. Yes, ensi yetu. Kati Eddy Yawe kola nnyo to be like him. Why do you hate your brother? Bulsera Eddy Yawe boyogera olagira ddala to ine nugu ku Bobi Wine. Why don't you let the man be? Kati kubanga mutata wa Bobi Wine si yakuzala. Eba nake. Obujja nabo bulwadde. Because ati tata Bobi Wine atesi yambozala. Oba they share the mom, oba they don't share the dad. Kubi birimbo tebasharinga tata. Eddy Yawe enugu jayina. Mukwana. Omukuru takulira mpya 2. Endegete vugira mazzi. Omukuru takulira mpya 2. Endegete vugira mazzi. Kyonno bona akitegeero ojja kuba bulungi. Kali Bobi Wine omugambe kigwe Yawe. Mubwa Yawe bu. Yawe izogenda mu America gwe nolabayo muzungu akwaniriza. Maiti Bobi Wine mamita mu lukiiko lwa European Union. Badu government kabe bayiseyo. Yawe, stop that hatred. Stop it. Shaya muntu wa mayina nugu. Yes, what the Bobi Wine simwagala. Ne Bobi Wine is somebody in this country. He is. He's somebody important. Echabantu chibato chalingo okukiriza. Yes, Bobi Wine tetumwagala naye muntu wa manyi mu gwanga. It is true. Nicho techina kuto chalinga ge mazima. Waliwo facts musizo tasobola chusa. Ngabwe bitu wibiri. Katonda yabiga bakola nnyo. Ese chawala nabagagga. Chawala nabagagga. Mbojoni yanonya kamubaka anzirewa. Abanako. Mbo yanonya kamubaka nkamingewa. I come in my bedroom. Every day I come I play sex kati nkamingewa. Kamubaka eriwa. Me when I come I don't come back. Kati wait come back am I looking for? Now it was him. Every day I do come. Neko baka sabuni. Chichichi akolede gwanga. You always want people to discuss useless people. You want to believe you get to discuss useless beings. I'm talking about Bobi Wine. He's the president of the second biggest party in this country. And oyagala njogere ne kumiki same as funny. Even the name itself same as funny.
Buli kyakola kiri fane kati make mwongereko kimusajja watu. Stop it. Mulekerawo kujja ku live yange okutekawo obunyanya. Muzirinde ku live yakabata. That's where every idiot goes. Gwana nabaone nagwe empise. Gwana nagwe invite nze wano. Because when tugamba send request siraba mwategeera. Wentu tulaba tabufu ba mitwe. Mukwata obusiru bwamwe mulinde ko live za mwezi abazolo. Wentu finawo live za abazolo ku TikTok. Specifically ngaza abazolo. Nusa ibikazi biri awo Canada tebitite bina magezi. Nje ebyo bye muba mulinda I'm not to that level. Zino live zira bibwa ba minister, we have generals here. People in state house watch me. Mulinde deskalisa. Je muba mubyogere ebyo bya Miki simanya sengasi kasasiro da buololoyo. No, we should learn to filter. Si buli kimuntu kiita kumpewo. You see the levels, I don't know those boys. Nze nkogera ko ngoyina bizimbe osani dokogera oyina kyokolidde eggwanga ne kati TikTok ankogereko kye TikTok musiba mazina mwemola mulinga nkobe you are like baboons bwe muzinabwe mwawuza mulinga bakazi kati nkogerekawo musimanya egesa yagenze Dubai binkwatirako is the first person to travel there name ina amalo aliveism people have never akadama bagenze Dubai. Is a city asola kwe kuba kifaananyi nga ndi Dubai. Go to the States. Nene buberoko. Papa Egesa is in Dubai to do what? Dubai mekuli ato otuuka. If you don't know, oitali ku Red Sea Sudan. Mutujeka amalo. Let us learn to differentiate ebiri important n'ebitali. Mulekerawo okusibako obuvubuka bwammwe. Those bogus boys.